Owakwagala era nga tusobola kuyagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuuliddeko kintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nnaku zimwe ziri zigenda kufa. Bokati TV neera owakwagala era nga tusobola kuyagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuuliddeko kintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nnaku zimwe ziri zigenda kufa omuntu nabaga akola ki wabula kigwa kuki era ne message nkugamba nti ngenda kusupurizinga nja kusupurizinga era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa otolopesajje nate nga mpulira amawulire bangamba nti era ne mubantu abasoose okumbikira bangi basakamatte abantu balinga 45 munsonyiwe engeri gye nabazeemu nate manyi nti yalwali babiri ebintu byokusocial media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu bababika bulijjo naye nga jasitako nabamusizaako banyawulo basebo kyennaku nnyo nti omugole w'enkya abiddako omu ku bantu bwe bayiiya ekintu kyagala kupresentinga ensi era nesaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno egenda kukoma kuyamba tegera kuba kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi wetwogera esaawa zino ali mwana muka bateekateeka engeri gyayinza okuba nga adda era wejogerera agenda kuba yeetaaga emitwalo 2 egya dola kikanjuma omubiri gwe gukomawo mu Uganda wetubale tulina kujja mu press conference musoose kwogerako n'amount nemuwuza amount ng'omuntu gwobadde naye munsiike eya komedi kuba gyemwatambulira emyaka 25 emabega otegese ki ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kigambo nti kyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeni gyetugamba olunaku lw'enkya ayinamu omutema gagenda okera matu okukwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano so mpita bannayuganda mwenna mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo ati yaffe baka basinga ebiseera ebisinga obungi generation eno eriwo temunaamategera ati mumanyi y'omu ku basajja abali radio presenter DJ akoze ebintu bingi so omubiri gwe mukama katonda nabakutuyambe okukomawo wano kinaaviirako abanajja kushoyo olunaku lw'enkya so okusaba era gyoli jangu olunaku lw'enkya sheekulawo saa 12 paka gyenekoma sokuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe mukama katonda amwemize mirembe. Bokati TV neera.